ate bannaye waliwo omuntu ng'oba olina kisiraani kyakubba omwami we buli lwabba akalulu tumukwata n'akabeera mu kalulu emirundi 3 naye buli lwakabba tumukwata era bannaye alokoke. Mwami George lokoka ava kubba akalulu kuba wina ekisiraani ky'okubba akalulu lwokabba bakwata. Twasooka nga tulukyalondera amayinza wano mazewo emyaka girimu 2 n'okusoba. Twali tulondera wali waggulu mukudde era n'abuleeta by then bwali bwa meya. NRM. Yes, kali ka meya. Ne tumukwata era nga abujjamu bw'ati abuyiwemu ne tumulaba mangu era ne bamukwata ne bamuyiribya. Jo twali wano era n'abugolola abuleeta abuyiwemu era ne bumulema ne bumulemerera. Kati kuluna era n'akwata boxers kubewa era oba lwaki oba tolokoka waliwo olwobba ekintu n'olaba nga kiganye tukusaba taata lokoka lekeraawo okubba akalulu kite kwa olwekikola n'olaba nga kiganye ssebo tukusaba mu obuwombeefu tukusaba ove mu kubba akalulu. Kati bali mu kwewerya akalulu ka Ssentebe nti bo okufa n'obutanyagwa bateeka okukawangula. Yes. Beewerera kabba banaakabba batyako mu mugongo. Era kyenyimiridde wano mu kamera mugambe nti anko tukusaba byonna bikole naye eno mukudde endalamu va mu kalulu k'Abassentebe abantu balonde omuntu wa oba balonze gwe tetukinamu abbaako erusendala oba balonze gwe tetukuyinaako buzibu naye leka abantu bakole ekintu kye baagala nga bakijja ku ntobo ya mutima gwabwe. Simanya babaleka gwe baleeta ku bwa LC nga Ssentebe naye ffe bwe yenna gwe banaalonda ekirungi tusaba Katonda n'abakulembeza. Nyaliko kati namuyita chairman Ndugwa Godfrey era ffe bwe tumanyi nti no yagenda okukaddako ali ku kadi yaffe ya NUP. Gumwagala ddeko ate kimu kyakumusimba mu mugongo ate kanaana akabbaati bategese okuleeta akavuyo basombe abantu abatali bakukyalo butereevu. Naye munnaye ffe tukimanyireka abantu beekolera ekintu kyabwe kye baagala balonde chairperson gwe baagala oba balonze gwe tetukuyinaako buzibu. Ekirungi kagenda kubaka mugongo n'omwana omuto ng'alaba nti eri layini yesinza abantu abangi tekabaako kubuusabuusa. So batugamba weetegese okubeera mu buvuyo obwo naye tukusaba lokoka obbya akalulu emirundi 3 nkuwaako n'obujulizi kakkana kalulu ka chairman togeza n'okakwatamu. Nkakasa nti kati mumpulira bulungi wiiki eyo yonna ewedde mbadde mulwadde nga ekisenyiga kinsumbuwa ekifuba naye bana esenyiga ye mungi kati mwerabirire mumire ku mpeke ate kuba sirabayo nfuufu naye simanyi lwaki senyiga mungi. Abo bwe tuba twejjanjaba edda bajjajja baffe baddiranga mwambala zitonya ne bagattako ebikoola bya kedo ne bagattamu emiyembe ne bafumba ne tunywa ne tweyoteza namu. Era bwe nkola abantu okweyoteza kyonna kirabanga naye kati sibimanyi. Tomanyi mwambala zitonya obuti obubeerako obuleebeeta ng'obukoola butini obubeera mu nzija z'abantu. Nyabukufunira naye kale kati ndyoke ekifuba kikyalimu kitonotono nakasanyiga kati ntini naye kati ndabika nteredde nze fiiki nkwaniriza webale kuba mulabi mulungi ow'omukutu guno tutambuza mwaka gwa 8 nga tukuweereza birthday yange ya Lwakutaano naye sinalaba yadde ku kalabo naye bantu mmwe emyaka 8 mbaweereza nga mbadde muntu wammwe nnyo lwaki munsuulawo ku Lwokutaano atampe kirabo nja kuwanduukulula mu lisiti y'abantu bange ekyo beerawo ng'okimanyi. Tuli mu mwezi gwa 3 era nga otwogerera ndi wano mu Nnyendo ku saaluuni ewa saaluuni gwenjagala ababuuzeeko omulamu omukulu olwaleero ogutuleese gwa kubeebaza. Twali wano ne tubasaba akalulu. Thank God ebyaliwo byaliwo bye tugenda okukubamu tooki akatini
naye ate ekisinga obukulu nti akalulu twakajjayo ne mufundikira nga mugambye nti Nalukwago Cissy saaluuni gwe mugenda okkawa ku Chairman Kansala ow'omuluka guno ogwa Nnyendo. Nnyabo nsanyusa okusisinkana nate era wano. Basebo ne bannyabo abalabi ba Fake Media, erinnya lyange nze Nalukwago Cissy. Owammwe anti saaluuni nga bwe mwankazaako ate era nga ndi wa saaluuni sibbi nkazaako bya ddala. Era olwaleero tutudde wano mukudde mu muluka gwa Nnyendo ku saaluuni yange bagiyita Mama John Beauty Saloon wano emabega wa Centenary High School yensemberedde. Ngambye omwami Fake kamuleetere ddala alabe bizinensi yange eyampisa anti saaluuni esebo. Ekintu kyamaanyi nno abantu bajjo basibe. Bajje wabula bajje mujje mbasibe munnaaye. Abantu bange badde bakomplaininga nga bagamba nti ozunga nnyo. Kirungi badde entambuza byabufuzi ate Mukama nannyamba ne tubiwangula nga NUP. Kitegeeza kiba kituyambye okubanga ekintu kyotembeesa ebbanga okubanga okiwangudde bulungi. Kati nase tolinze bajje tukole. Bonna ababadde badduka nti totuula kati wendi basebo ne bannyabo ntudde abami baleete bakyala baabwe n'abakyala beereete esebo. Akalulu wakawangula. Tubalonda ddikazi president ne MP twabalonda nga 15. Mwe twabalonda ddi 22? 22 twalonda ba mayors ba city. Aba division batulona ne bakansala baabwe nze bannonda ne division mayor Ronald Kaseke ndi batulonda nga 27. Twebaza Katonda ffe ab'omuluka gwa Nnyendo ffenna twayitamu omanyi okunoonya akalulu kiba kirala n'okanoonya n'ogundira mu muluka gwo oba constituency oba kiwonna ku level kwoba kiba kirala okukanoonya. N'okanoonya abantu bonna ne bakusiima ne bakuwa akalulu n'okalonda nakyo kirala okanoonya kirala okalonda kirala n'okulangiriza la kulala. Twebaza Katonda byonna twabituukako. Exercise yonna twagiyita bulungi era ne tuba nga tuwangudde. Basebo ne bannyabo. Kaakati tukuddeko emabega katini mu kunoonya akalulu kano nga NUP oba nga gwe kansala Nalukwago Cissy. Biki bye walaba mu kunoonya akalulu abalonzi wabasanga otya bwangu ki bwe wabasangamu era buzibu ki bwe wasanga? Ffe nga NUP abantu babasaidi yaffe nga bw'okiwulira nti tuli abantu bali saidi yaffe amaanyi gatuli mu bantu. Abantu munefe baali tebatumenya kuba baali batwagala. Nze okunoonya akalulu saakufunamu buzibu kubanga abantu babasabanga ssente ate bo be batuwanga era bannanyi ndi wano okwebaza abantu bonna batuwa ssente. Nze Fiki abantu bampa ssente. Ekisooka nali sikyakola nga bizinensi eno nga nagisiba nga sikola mbeera nta olukeera ku makya swi nga nfuluma ngenda naye abantu bampa ssente n'endabirira abaana bange nembeerera abaana bange ng'osanga omuntu n'akwata emitwalo 10 n'agikuwa. Timwebale kunoonya akalulu ka president bane mwebalire ddala kuba ffe bwe tuba tutambuza enjiri yonna okuva ku president waggulu kasooba nga yonna kaadi ya NUP butereevu. Era nze nali noonya aka president wange Kyagulanyi Ssentamu nga nnoonya akumbaka wa parliament wa Nnyendo Mukungwe Sebina Javiira nga nnoonya aka Nalubo Waloozi nga nnoonya aka Meya Namayanja Florence nga nnoonya kansala wa City Mawanda Akirizi ne ngati wano muluka gwange nze ayitamu ye Nasari Regius ku City. Kati wansi ku division nga nnoonyeza Kaseke Ronald nange Nalukwago Cissy nga omani kansala omuluka gwa Nnyendo bagusalamu emirundi 2. Kati wano we tuli Nnyendo B mulimu Kuzairu mwanje ali mu Nnyendo ewaliyo Kisitu Godfrey. Abo abantu bennanoonyezanga munnaaye era nebaza Katonda bonna baawangula nga banoonyeza nabayita bonna nga bwe nabanoonyeza
bonna bayitamu. Obuwanguzi obwo obwesigamya kuki? Ku kaadi ng'eya NUP nti oba osanga singa tebali ba NUP bandibadde tebayitamu, oba obuwanguzi obwo obwesigamya ku maanyi ag'abantu nti ddala kituufu abantu bano mu bitundu gye bali babamanyi obuganzi mwebuli era buli omu yajja okulonda nga ddala azze kulonda muntu gw'atiikinga kubanga amumanyi. Okusookera ddala obuwanguzi buba bwa Katonda, Katonda gwe tusooka, kuba ne bw'oba n'amaanyi gatya nga tebiriimu Katonda tewaba kitambula. Ne bw'oba n'amaanyi gatya nti banenze ndi waggulu nnyo Katonda yasooka. Kati alunaddako kaya ekibiina kyaffe ekye-NUP tukyebaza kuba twebaza abantu bakyakyagala, amaanyi gatuli mu bantu. NUP abantu bajyagadde nno munnaaye. Wano mu Nnyendo Mukungwe wano ewaffe njamayinza njogerera nnyo omuluka gwange kuba gwe mbadde ntambuliramu ennyo. Ffe twafuna akalulu ku 100 twafunako 98. Kitegeeza amaanyi gatubadde byonna nga bw'obyogedde Katonda abaddemu, kaadi ebaddemu NUP n'abantu okusingira ddala abantu batwagadde. Kitegeeza byonna bibadde bitambulira wamu, tewali kye tujjako nti kino tekibaddeeko. Twebaza Katonda kuba byabirimu byonna nga bwe mbimenye n'amaliriza nga Katonda yatulangiridde. Kuba tewali bukulembeze butava eri Katonda. Esebo Omuntu omu kube wali onoonyeza akalulu bamulangirira, naye oyinza okugamba nti okulangirira kwe kwali kuli awo, kale yafunamu oba ng'NUP ng'ekibiina mwafunamu okusanyuka ku tinitini kubanga kwagootaana akakiiko k'ebyokulwala ne kaba nga kalangirira muntu mulala. Essaawa eno wetwogerera wetukoledde interview eno nga muntu mulala ye yalangirirwa, wadde teyalangirirwa kakiiko ka byakulonda, yalangirirwa kooti. Era essaawa eno gwe tuyita MP elect owa Masaka City ku kifo kino ekya Woman MP. Ensonga eyo gyogerako ki? Ddala kituufu abantu owe-NUP tebaamuwa bululu, owe-Electoral Commission yalangirira bulala, kooti yeeyina ekizibu mu bokisi, obululu obwalangirirwa si bwe bwali mu bokisi. Ensonga eno eri etya? amanyi fiikinze ensonga bwe ziba mu kooti ntyo zoogerako. Kati engeri gye biri mu kooti katulinde kooti kyenaasalawo, naye nze gambye yalangirira dde omuntu omulala. Anti era naffe ne tugenda mu High Court. Kitegeeza biri mu kooti, sigenda byogerako nnyo nze. Kooti ebasalire. Ekirungi bamulangirira ate n'oli ne bamulangirira, kati katulinde ekiri mu kooti. Mulina essuubi nti ekooti enaddamu n'erangirira omuntu wammwe? Katulinde ekiri mu kooti, ekinaava mu kooti. Nze sigenda byogerako nnyo ebyo. Tulinde ekinaava mu kooti kuba ffe twalonda Nalubowa, kati katulinde ekinaava mu kooti. Bwenaalangirira nti ddala kituufu owe-NRM ye yayitamu gwe baalonda, muzzaako ki? Lwaki ogirowooleza? Nze sigenda girowooleza, katulinde kyenaasalawo. Katulinde kooti kyenaasalawo. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku be wanoonyeza akalulu nga bw'ogambye nti watandikira kuba president. Wano e Masaka oyinza okugamba nti yakalangirira, yakawangulira waggulu. Waliwo ebitundu ebimu bye twawulira nga awamu benkanye, awamu President Museveni amusinzeeko, naye lisiti emiruka egisinga gyonna mu Masaka wano akalulu yakawangula. Naye ate teyayitamu oba yalangirirwa waggulu nga president ayiseemu. Ensonga eyo gyogerako ki? Abantu baagaana buganyi mu wakalulu mu bitundu ebirala president tumumanyi wano e Masaka wokka, kuba ne Kampala ya performinga bubi.
okusookera ddala nga nze eyali mu Masaka wano ate nga nakawerekera mpaka ku Tale Center President wange Kyagulanyi yawangula si Masaka Sarah Greater Masaka yonna kuba ne Sembabule olabira ddala nze namanyi banzaala Mateete Sembabule district nenze newaffe yonna Kyagulanyi yali waggulu weewaawo nti waliwo abantu abajja ne bakola effujjo ne bakuba abantu baffe ne bakola buli kimu buli fujjo naye amazima tegeekweka nze amazima tegeekweka nga manyiko ku lwawo kale amazima galwawo naye ne bwe bubadde amazima gajja butereevu tukimanya amazima gajja kuzuuka President waffe Kyagulanyi Center mwafuna obwenkanya essebo akalulu wakalaba entambula gye katambulamu kiki kye walaba mu prosesi y'okulonda wano oli mumativu n'ebyagenda mu maaso mu kukalonda nti ndi mumativu n'ebyagenda mu maaso mu kalonda kibuuzo kirungi mu kalonda wano munnaaye obuvuyo bwali mu kalulu bannaaye era nze ntuula ne ŋŋamba nti abantu bafune obukkakkamu n'omutima omugonvu bw'obanga obadde kubanga buli omu Mukama ajja mmubuuza lulwe ti lwaki olunaku bwe luti wakola bw'ati nze mu kalulu akasembyeyo akasooka akaba MP ne wa President waffe Kyagulanyi Center kale mwalimu obumulumulu naye si nnyo n'akaba meeya kuba ffe wano mukudde twafuna omuwala bamuyita Masituula yaddira n'akyusa ddala foomu ya meeya Namayanja mukudde wano police station bagita Naaki n'akyusa ddala foomu kwaliko oli kipaapaali yali afunye oba 10 oba 2 n'agifula 250 kati ffe bwe twalonda kana akaffe mu kaffe kano ne tumulamba ne tumanya nti ono omuwala ye yakoze ensonga eno omuwala waawo waggulu misaali ne tumutambulizaako amaaso ng'ayagala kukikola ne kimulema mukudde ne bamukyusa ne bamuteeka mu kasana ng'ate mu kasana era nayo naliyo nnyo era abasinga bandaba nnyo nga nwanagana n'akalulu kano ku makya ku ssaawa 12:04 bankubira essimu okuva mu muntu n'aŋŋamba dduka nnyo mu kasana waliyo bokisi ezijjudde nga mmanyi byakusaaga ngenda okutuuka mu kasana nga bokisi zijjudde bokisi 12 nga batiikingidde abeeni alemu akalulu ate nga n'akatiikinze era omwami oyo yanyiiza nnyo yaliko kuba akatiikinga waawano neiba wange bamuyita Kiberu George yanyiiza nnyo ne mugamba byonna wandibikoze nenze mulirwanaawo bwe ofiirwa nze nsooka ku maiti bw'olwaza oba buzibu bwonna nze nsookawo ne mugamba bonna wandibabbye sandiikanze neno bba nange muliraanwawo ng'ate n'omuntu eyankubira essimu n'aŋŋamba baali bonna naye ye n'agamba bannaye ndiweeni alemu naye kambe twakagamba nti bannaye gundi ye waffe kuba nze munnaye nayagalwa abantu bonna oba weeni alemu oba ndiweeni upye naye oli agamba obuntu bulamu saaluuni bw'ayina bwe tumuyinako ebbanga lyonna nedda agenda atukulembere nga bamativu nnyo nze mbakulembere naye era bwe yabba akalulu ono ng'akikoze abbi akalulu yankubira n'aŋŋamba saaluuni dduka yaliwo kale ne babukola obuvuyo bwonna ng'abula n'agaa akaŋŋuma olwa ppate n'agaa naye akasaaluuni nedda nakubira essimu nga dduka nnyo mu kasana bataddewo bokisi era ngenda okutuuka ng'omwami oyo George ataddewo bokisi nga bataddemu bokisi ezo obululu kyampisa bubi nnyo mu bufunza akalulu kaffe kano akasembyeyo kabaddemu obuvuyo bungi naye twebaza Katonda okubanga ate Mukama ffe n'atuwandako eddusu ne tuwangula nga bwe nalimba noonyeza akalulu abaffe wano ffenna ne tuwangula twebaza Katonda. Ba agency bammwe baakola ekimala ne security era singa tebaakola kimala tetwanditegedde buvuyo obwo. Ba agenti baffe nze bwe njogerako abali bakuumi akalulu kaffe naye security yo kuba ne lwe baateekawo box baaliwo
era natuukawo ne mbagamba ne bateekawo box wano nga mwemuli ne bagamba ffe tutunudde butunuza ate tukole ki mbutufunze nga nabo babawambye omulimu gwabwe bagubawambyeko wali osanze omuntu n'akunyigiriza n'akujja ne ku mulimu ogwo n'obanga ogugo bagugjeewo nga bakutadde wabbali nga bo bakola kyabwe be bavubuka abo be bantu abo ate bannaaye waliwo omuntu ng'oba olina kisiraani kyakubba omwami we buli lwabba akalulu tumukwata n'akabeera mu kalulu emirundi 3 naye buli lwakabba tumukwata era bannaaye alokoke mwami George lokoka ava kubba akalulu kuba wina ekisiraani ky'okubba akalulu lwokabba bakukwata twasooka nga tulukyalondera amayinza wano mazewo emyaka girimu 2 n'okusoba twali tulondera wali waggulu mukudde era n'abuleeta by then bwali bwa meya yes kaali ka meya ne tumukwata era nga abujjamu bw'ati abuyiwemu ne tumulaba mangu era ne bamukwata ne bamuyiribya jo twali wano era n'abugolola abuleeta abuyiwemu era ne bumulema ne bumulemerera kati kuluna era n'akwata boxers kubeewala era oba lwaki oba tolokoka waliwo olwobba ekintu n'olaba nga kiganye tukusaba taata lokoka lekeraawo okubba akalulu kite kwa olwekikola n'olaba nga kiganye ssebo tukusaba mu obuwombeefu tukusaba ove mu kubba akalulu naye waliwo action eteekingibwa ey'amaanyi okulaba nga ddala kituufu waabanga bw'abanga abba akalulu nga n'obujulizi weebuli sisobola kuyimirira mu kamera muno ne mwelumiriza era obujulizi mbuyina era naye akimanyi era yanga akasita wawangula kireke naye nga kyampisa bubi munnaaye kubanza abano buli lwabaawo era naye yaŋŋamba kuba nejjo waliwo omuvubuka yamusanga namugaa gwe twakukyawa wabba akalulu ka saaluuni tulwanagana wa saaluuni awangule yeewaffe ate kati gwe n'otandika omubba n'asirika n'atambula n'agenda tubasonyiwa kuba ffe kati mu kisibo batugamba kusonyiwa twamusonyiwa naye mugambyeko bugambi then kyali tekinnatuula anti era kati musonyiye mu kino ekisibo luli mbadde sinnamusonyiwa naye kati musonyiye kati mu kino ekisiibo kuba munaye mu kisibo oba olina okusonyiwa omuze ogwo ddala kituufu wabanga akikola tuguvumirira era ab'ebyokwerinda bandibadde batekinga action omuze ogwo ne gulabika nga gukoma si byangu munnaaye waliwo abantu ababa abaavu kati bali mu kwewerera akalulu ka ssentebe nti bo okufa n'obutanyagwa bateeka okukawangula yes beewerera kabba banaakabba batyako mu mugongo era kyenyimiridde wano mu kamera mugambe nti anko tukusaba byonna bikole naye eno mukudde endalamu va mu kalulu k'abassentebe abantu balonde omuntu wa oba balonze ggwe tetukiyinaako oba balonze ggwe tetukuyinaako buzibu naye leka abantu bakole ekintu kye baagala nga bakijja ku ntobo ya mutima gwabwe simanya babaleka gwe baleeta ku bwa LC nga ssentebe naye ffe yenna gwe banaalonda ekirungi tusaba Katonda n'abakulembeza nyaliko kati namuyita chairman Ndugwa Godfrey era ffe bwe tumanyi nti no yagenda okukaddako ali ku kadi yaffe ya NUP gwemwagala ddeko kimu kyakumusimba mu mugongo ate kanaanaakabba ati bategese okuleeta akavuyo basombe abantu abatali bakukyalo butereevu naye munnaye ffe tukimanyireka abantu beekolera ekintu kyabwe kye baagala balonde chairperson gwe baagala oba balonze gwe tetukuyinaako buzibu ekirungi kagenda kuba kamugongo n'omwana omuto ng'alaba nti eri layini yesinza abantu abangi tekabaako kubuusabuusa so batugamba weetegese okubeera mu buvuyo obwo naye tukusaba lokoka obbi akalulu emirundi 3 nkuwaako n'obujulizi kakkana kalulu ka chairman togeza n'okakwatamu awulidde nkakasa oba kabutuuse okulayira kwa Gwakutaano oyingire kanso mu butongole Gomesi wagigula dda kati ffe tuba
twetegese buli kaseera ne bw'otagula gomesi empya mukama abaawo zoyina guba gw'amaanyi kansala ogwo neera nze ndi mwambazi wa gomesi si kwewaana gomesi mba nazo ennungi kwezo zennyini kwenzija gye ŋŋenda okwambala. tulindiridde okulayira ffe tujja kubeerawo wano ate tulabe ekinaaba kigenda mu maaso. Oluzungu lubaza nnyo bamwe mulayira mu Luganda. Ne bwe luba luzungu fe oluzungu tulumanyi nnyo. Oluzungu tulumanyi. Tuba tuyingidde mu birala ekibeera mu kulayira. Butikitooko obutambula. Era munaye propaganda yali atambula nti oyo munaye abantu bwe oli mukalu abantu boogera ebintu ebitakwataganye oyo tamanyi wadde erinnya lye tamanyi kino kiki naye nze munaye mbaasoma. Ne bw'oyagala certificate kwe nasomera njikulaga negamba kuba n'eno business era nayo nasoma nsome kitegeeza bwe mba njinamu certificate mba ndi muyivu eya dressing njinamu certificate kati awo oyinza ogaa nno siri muyivu. Ebitabo by'oyina mbyetise bya waggulu nnyo ate bakwerijjamu okuwoza musimanyi oyina bitonotono bakuveeko. Basebo ne bannyaba abantu b'omuluka gwa Nnyendo constituency ya Nnyendo Mukungwe mbakakasanga nze kansala wammwe omulonde ninza okulayira abo ababatiisatiisa nti gundi talina kino talina kiri tusaba ayogere nga akakasa kuba tewali kye tutayina. Nze neetegekedde okwesimbawo kuno endowooza mu bisanja bisatu bwe ŋŋamba kino sijja kwesimbawo kankolere bakama bange kino sijja kwesimbawo kankolere bakama bange tekisoboka kubanga siri mweteefuteefu mu buli kimu. Era ndi mugumu nti neetegese ekimala ate ŋŋenda baweereza n'omutima gwange gwonna. Nze munaye neebaza Katonda abantu baatwagadde buli wooyita kitegeeza bweweereza abantu ng'obalinamu omukwano buli kimu kiba kitambula bulungi. Era mbasuubiza nja kutambuza bulungi ate nga mbasaba tutambuze babiri kuba mu bukulembeze tosobola kutambuza wekka. Omuluka guba munene nze nyina ebyalo 15 kitegeeza ali ebujja ekirungi nakola amatabi bwe bukyanga ebujja waliyo ekizibu nyina abankubira bwe bukyanga ekinsadde waliyo ekizibu nyina ebujja nyinayo musaawe ekinsadde nyinayo naye aliyo kyamaani Kiganda buli kyalo nyinako abantu bange. Abantu banjagala nga nnoonya akalulu era nange mbakakasa ŋŋenda bakolera. Amawulire agafa mu bitundu. Buli kitundu ebyalo 15 nyinako abantu banaabana abampa amawulire. Kitegeeza ŋŋenda baweereza n'omutima gwange gwonna nga tukwataganidde wamu nga Mukama ye mubeezi. Kitandikirako mu nnaku 10 ezisooka. Kyokka mu nnaku 10 ekisooka abantu bange bakaaba nnyo kasasiro. Ekirungi ngenda kuba n'omukulembeze we waggulu nga mukwano gwange Ronald Kasekende. Ate Kasekende oyo Mujamani. Era bannamasaka bannannyendo Mukungwe bagenda kulaba ekibuga ekiva e Germany. Germany agenda kujja mu Nnyendo Mukungwe wano tutye. Nnyendo Mukungwe. Germany agenda kujja mu Nnyendo Mukungwe wano batye. Tungenda kuloza ku Germany. Era twatandise okuba nga tuli kunyonnyola abantu nti kwata kasasiro wo muteeke mu kadeeya tomansa kasasiro. Jo twali mu kutongoza kasasiro olunaku lwa kasasiro twatongoleza ali ku lw'ekitovu ne Meeya Namayanja ne bakansala ffenna ne batongoza okukwata ng'omansa kasasiro guba musango era mpitamu abantu nga mbannyonnyola tomansa kasasiro tojja kumanya kubye kifaananyi bagende bakusibira obwereere oba ow'engassi basebo ne bannyabo mbakakasa nga mbagamba sijja kubanze neekuuma kasasiro mu kadeeya kubajja kukuba ekifaananyi wonna gwe ne bw'osanga ewante wali kasasiro gwe toyongerawo kuba bw'ojja kwongerawo kasasiro bakwate ate ofune bugamba nti gundi tanfuddeeko munnaye ate nga gw'okoze ensobi. So buli omu ayambe munne twagala buyonjo twagala ekibuga ekiyonjo. Tegedde tuwa obugambo obusembayo tuwe n'ennamba y'essimu abantu mujje musibe obuviiri. Basebo ne bannyabo kansala wammwe yenze nga gwe mwalonda omuluka gwa Nnyendo ne musalawo ne mugamba nti
nempitamu ne bannangirira ate sijja kugamba nti no sigundi sikwatagana naye era bwe nnaaba nkugamba ojja kunnenya nti olimba. Mwalonda bulungi okuva waggulu mpaka wansi ne mulonda NUP. Kitegeeza ne bwabaawo ekiriwo nsobola okukubira MP Lubowa Ssebina Javiira, ne bwabaawo ekiriwo nsobola okukubira Namanja Florence Meya, ne bwabaawo ekiriwo kyonna nsobola okukubira Kaseekende Ronald Meya wa division ya Nnyendo Mukungwe. Basebo ne banyabo mbakakasa nti tugenda baweereza bulungi buli kyonna kyekiri nga mutuwabula kuba tewali akulembera yekka ekyo nakibagambye ddala naye tusaba tukwatagane munnaaye. Nze sigenda kubanga bw'ogamba nti nze ndi wa kitiibwa nnyo sigenda kukola nagundi nodda ngenda kukola nammwe mwenna ne be nnali neesimbyewo nammwe bannyabo sibalinaako buzibu tukwatagane tukole tutambuze kuba obukulembeze buno tekuba kulwanagana. Kitegeeza tulina okukkaanya ng'abantu ne tutambuze omuluka gwaffe. Kuba bali bamaama bange nno munnaaye nze be mbadde neesimbye nabo bamaama bange balamba. Kuba nze mbadde mbasembera obuto ate era nze nawangudde. Kitegeeza bagenda kukola na mwana waabwe kye baagala bajja kuba bakinyinyonnyola. Mbasuubiza bakastomers bange mwenna ku Mama Jona Beauty Salon. Ogenda ku cancel business ono ogijjukira? Business ejja kuba ngitambuza bulungi mbasuubiza tewagenda kubaawo buzibu wadde. Tugenda kusiga kati ate kanso omanyi kanso enemenya nnyo nga tolina business olabira nti nogundi ali aida azinga buzunzi. Nze mbasuubiza sigenze ku kanso kufuna ssente. Nina business yange wano mbadde nfunamu ssente. Kitegeeza lwe nnaabanga siri ku kanso nja kuba ku business wano nga tutambula. Era mbagamba basebo ne bannyabo mundeetere bakasitoma tukole. Oba oli ayagala kuyiga kati wendi luli mbadde ngoba abaana abayiga naye kati wendi. Ennamba yange eri 0752 46 5 0 kanjiddemu eri 0752 46 5 0 mu luzungu banaye kanjogere ne ku luzungu 0752 465002 ye namba yange basebo ne bannyabo basaba mu mpobo butereevu mbasaba mujje mu mpagire njigiriza enviiri ntunda obuviiri ntunda ebizigo ate nsiba buli musono n'okukola buli musono basebo ne bannyabo. Abagole obakolako? Abagole mbakolerako ddala era nali mbakolako mbadde nakakkana mu lwawo. Seera? Siseera wadde. Yaleeta abagole erekeze. Mbadde nakakkanamu lwa byabufuzi naye kati byawedde. Ngenda kubitambuza byonna bibiri nja kukola obwa kansala nga kansala wammwe. Ate ntambuze ne business yange kuba business njituddemu yendeze basebo ne bannyabo. Bane tweyanzeege kansibulire ddala ndowooza bannaye. Kookera ddala ntumira onale bonna nnungi Alice. Ali atya ye? Alina buzibu yeeyagala n'omulaba kamyansa bumyansa. Atonya mooli. Maama nkutumidde nnyo era nkwagala nnyo munnaaye. Nzirako okutumira mwenna abantu b'omuluka gwa Nnyendo mwenna nga sijjeemu n'omu. Ate nga sinokoddeemu wadde n'omu nti oba gundi basebo ne bannyabo mwenna mbatumidde abantu bonna abatuyambyeko mu kalulu kano nga batuwa obuyambi. Abaakanoonya batuwadde obuyambi obwakuuma ssente enkalu bannaye sina gwe ngenda kumenya kuba abantu badde batuwa ssente nga siza kamera ne bagamba nze saagala nga bisakkono saagala ddi amanye. Basebo ne bannyabo tubeebaza obuwagizi bwammwe bwonna bwe mutuwadde bambi. Naye naffe bulijjo abantu baŋŋamba tukuwa ssente naye onaayitamu. Naye nze nga ndi mugumu era nze nga mbannyonnyola nti nteekwa okuyitamu basebo ne bannyabo. Waliwo omwami eyankubira posita ye Kampala. Naye ng'abeera ngamba nkuteekamu ssente zange sise akaluwo kajjayo ne mugamba akalulu nja kajjayo kati bwe yajjako kugulawo ndi wano n'ababuuzaako. Affe tulina kansala waffe eri waggulu yanti saaluuni awo omutima ne gumuba mugumu. Watadde ssente ze. Era bwe twatuuka okukakuuma nalina omuluka munene naye abantu bampa ssente nze gw'olaba. N'ennyumba baali bammanja ne ngisasula basebone.
byebyo bannaye mbebaza nnyo mbebaza buli ayina kye yakola sijjaamu nti gundi buli ayina kye yampa mu kalulu kano bannaye buli ayayamba president waffe Kyagulanyi Ssentamu buli ayayamba buli muntu owa NUP bannaye mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mutusabire tugende mwagaano kabanja ate tewali kitaggwa tukimanyi president mbane bayiza we kamba nnyonnyole kino ekyokukabanja President bwe yali atuduumira yatugamba bwe yabeeranga kulaale yatugambanga nti mbaduumidde tolinda gundi yaba akuduumira kati gogamba Saakabanja go wakabanja yatugamba ffenna era nze saagala muntu aŋŋamba nti bannaye tewabanja kaluti yagamba weeduumire nga ggwe tolinda gundi kuduumira basebo ne banya kitegeeza mba Saakabanja nawe tewakabanja nenga ffe tukimanyi nti wali kitaggwa president waffe ali mutweyiza tatudde tweyanze ge bane musigale bulungi abalabi ba Fik Media mwami Fik nkwebaza munnaye kuba oli mukwano gwange buli wonsanga nonzijako interview buli wonsanga nonzijako interview obukyanga katandika okusookera ddala nebaza gwe kuba gwe wakantandisa by day one nga sinabo banafuna kadi nompita nenfuna kadi nompita nembeerawo mukanoonya nompita nonsanga nga president ajja kulaale nongwata gundi interview bannaye obaddewo saidi yange bannaye neyanze gensaba Mukama akuwe kyosinga okwagala kuba ffe abantu wali kyetusasula naye esaala yesinga tweyanze gensigadde nze Nalukwago Cissy kansala omulondo w'omuluka gwa Nnyenda alinze okulayira basebo ne banyawo gomesa ogenda okutonya mooli wali nga bakwasa Bayibuli bannanga ate ekinaabeeraawo kinaaba kirala naye akalulu kabadde kakutwalagana nnyo ng'onyiridde bannange mumulaba eyo kyendaba kyemulaba kansala ng'anyiridde nnyo akaliwo akalimu Katonda bwe kabeera buli kimu ekintu nze munnaye ebintu byange byonna nabikwasa Katonda byonna okuvadde wano nti era kyegambye nti kuno kwali kulabikirwa nze natandika olwamala akaluka 221 nengamba omukyala gwe nali naye Nabukenya ne muganga nteeka okujja mu guno omuluko oba onaddawa simanyi naye nga nteeka okujja era bwe kibadde ng'amanyi byakusaaga nenga nensaba Katonda ne muganga kusaba 226 nzigire ku ballot paper ate mpangule omukyala bwe namuga yalooza byakusaaga namuga ebbanga lyenkutembeeseeko limala yiyawo dda nange njagala kujja mu bukulembeze mpereze ku bantu bange kuba ntembeesa abantu ebbanga abadde ng'amutembeeta nze mbadde mbatembeeta bonna era tewali atakimanyi nti nze saaluuni nga wano we tutuula tutandikira wano tewali atakimanyi si byakukweka kati ate nanditembeesa abantu nze neneetembeeta n'engwa kitegeeza neetembeese bulungi nempitamu nga bwe nabatembeetanga nabo ne bayitamu byebyo bannaye basebo ne banyawo bagamba emboozi teggwa simanyi tebankadde bannaye aginyumya yakola ki yagikaddiya tunaddiŋŋana ate ng'akaddeko okulayira nako katuuse ebyo nabyo tubibatuuseeko mulyoke mulabe omwoto ogugenda okusimbula wano atusuubiza nti Germany tugenda girabako meeya gwe mwalonda agenda kutuleetera Germany wano mu Nnyendo Mukungu ekigenda okubeera mu kanso muno ne mu division muno simanyi katusuubire nti nga bwe mubyogera bwe bigenda okutuukirira kubanga era wano wenyini we tujja okudda tubagambe nti gundi ayogera bino na bino na bino tukola few moments later naye kijja kuba kya nnaku tuzannye kaali ke wayogera wano ate tuzannye n'ekiri ku ground essaawa eno nga birala so katusabe Mungu nga ye mubeezi akwatireko bonna abakulembeze betwalonda ne bayitamu ne babalangirira baweereze bannansi baweereze bannannyendo baweereze bannamasaka kubanga kyetusinga okukola ki kyetusinga okwagala kale atakumira mpeera nsaba abankumire tova ku Fik Media bye bye.